mu mawulire ge tulinawo aba Alien Skin batandise okubanga beekalakaasa. Bano bakumye omuliro mu kkubo nga batambula bawanise ebipande bagamba nti Free Mafia Boss. Ono nno amawulire ge twafunye n'okusinziira ku biri mu kwanga biyitaayita galaga nti alabika nga yasooka n'ayitamu mpaka mu nsi eya Kenya okusinziira ate akubisinga okubanga bitambula eyo gy'otaba. Nkussa bano sookola kinge bano nno bagamba nti yonna gy'ali yonna amulina ajja mu kukunulayo ebyaddala simayirira oba kibali mu kwanga bakola kitufu. Sabosooke oyongere okubanga obalaba Alien Skin ebibye birabika nga webiti webiri. Bambwa mmwe sirani mmwe mupeta ata wange mwagala mutuyambe government ne police mutuyambe tusiye musajja wa kajali kuba tumwa Free Alien Skin zendi musazi wa nviri Free Alien Skin fe twali batwazi mayiniga shege twali batwazi nyola batusalawo nasalawo kubyone okubireka nekwata mashini kategede nekwata mashini nezira mu nviri nenkola kati esawa zino omusajja amaze nakunya dalabika industry ekyabanja sinzenze kamu banja industry yonna ya music ekyabanja bino byemulaba tukyakumye mirembe ekyobagamba tukyakumye mirembe 24 hours ekwaba wadde zaweddeko tekiddako twagala Alien Skin bamene saba Alien Skin era ffe tugamba kimu Free Alien Skin twagala Bangoni Boss kakati byonna ebitambula ojja kubanga obifunira ddala wano era bano bagenze maaso ne bagamba nti kama mbaya ni mbaya bajja kufuna Mafia Boss nga bamuyita bajja kubanga mulwana Patrick bamufuna bajja kubanga bamuyiga yonna gy'anaaba ali yenna amulina. Bano bagamba nti newe n'aba police simanyire ddala wabula ebigambo byabwe njagala osooka okweyongera okubanga obirabamu. Ibra Kabadia bamunoonya ne komanda mudogo bali batwakinga Alien Skin bamutwakinza ali mu Kenya ereso wa yona bagenda mukwata bamuze mu Uganda. Deno wa Brown ali mu Rwanda je yagenda ekyo kyotala Babu babu ali Rwanda network aziraga Rwanda isima mujagula ali munda bamukutte so omwana ino funo obwenkanya gwe batta bamusanze wa mijagulo ne gundi bali batwakinga te bagambye bamusanzeewo babatwakinga government tebagiyita mere ali mu gundi eri mu gundi zino zebateekamu abasiba abantu tali ku police semwai yes bamukutte then Alien network aziraga ali mu Kenya ali Kenya Ibra Kabadia gwe banoonya ne kamanda mudogo bo bakyali mu Uganda era nabo bagenda bakwata Alien abadde akolera government nga abayimbire nnyo twagala justice y'omwana oli mu Uganda gwe batta kweje twagala tewali kirala government abadde akolera ni bali government erwo kuma abantu n'ebintu byabwe deno Ibra oyo gundo omwana asimanyi yani isima mujagulo bamukutte esawa nga biri emabega yes sinaba kwogera ku linnya lya Alien kwasimanyi oba yasse oba si yasse but ffe tusaba kintu kimu justice yoyo omwana yafudde ffe gye twagala ani oba ani yamusse ffe twagala justice kubanga sawa zino Alien bamunoonya talabika Alien bagambye yalazeewa police egambye yo temuyina Alien ali eri ali kufakinga kakazi ke kano kayimba nako ye kwese eyo bagambye ani yamukwata
Ani amukwata kabata. Oyo mukabeera ne kamanyi abantu bagamba kufango litaliyo tibamulaba bantu babuza alien ani amulina gamba ne kali akawala kabaita nandisi obaye nandisi bichikana akanyenyo obutako kali nako bali muzigeyo banyumirwa kabato oyo mvuka abeera n'ebivubuka ebirecordinga ne birecordinga ne mutoyi singa polisi yajo mutwara bali tebagenda ku recordinga ne batuwa bu clips yewambye yeka aliyeyo yekwesa aliye yanyumirwa bakazi so bali mutuma twashamira polisi yagambye temuina temukwatanga ere yagala bamu polisi yagambye abamulabako bonna bagenda muwe kirabo so teri ya mukwata teri yeye kwese yali ne Sandra Nax bali eyo banyumirwa bulamu ekyo kachiko bali mukazigo aba bavubuka babeera nabo bakwata ne recordinga n'ebiri mutoyi wansi okiraba lwaki tebatuwa ka clip nga polisi twala alien gwe mutulaba kama tumutwita mbuzi fwe twagala kintu kimu bwenkanya bwa mwana oyo yafudde fwe bwe twagala ekirala kabata kankubuuze tulina abayimbi abamanyi wano mu ggwanga tulina Bebe Cool Eddie Kenzo Bebe Cool atambula ne Cobra muntu omu Eddie Kenzo ayina ennyimba yaleeta na award ez'ensi yonna atambula ne Bounce omu kati ono atambula n'abayayi okumanya nti yalabye nga abayayi batambula nabo batono yabagulidde ne baasi kati atambula n'abayayi ndowooza 10 abajjuza baasi eyo abantu abo bonna bakikabata simanyi bali bantu be bakola ki mwe mwali bulabyeko mutasobola balabirira abasajja nge muli mutya bameni amanya nze Abdushuts ndifango ni soja ngabwe mundaba ameni tuyina enaku yaffe ng'abantu tusaba alien skin akomewo bameni tunoonya mafia naye tetumulaba mwena abali eyo abagamba nti gyali mu mutuwe tukomewo tutereere namwe kano ka message kagenda eri Geno Muhozi yatugamba naye fango ni soja papa ntukushaba tuhereze mafia oba wota mwine tutaso tumutulondere kwangito twasa kubatine mani konkino basa kumutufunira so muzeyi tutase kubangito abantu bamwe musize gwine bya kutuyamba ebitakubasa kuwereko media ebitakwasa gamo media but wari kubichenga nko muntu one love alien skin neba no kubanga tutwawulide konti ne gundi ne magumba tetumulaba so tuyinzo banga tuliye tugamba alien skin yeka nenga ne muganda wafe magumba tali bulungi banange ne magumba wafe bwabanga jali ali bulungi bameni mutuweka audio ka video mutukole agenti muri bulungi awatisi tuterere kwanga nze nzija kufango nisibalaba one love bameni anti Abdushuts njagala alien skin bameni mutugamba mafia jali ali fiti bameni tubiwuliriza nate tubikiriza bameni twagala mafia alien musajja mulungi yefa bamanyi temutulabira wano nga twogera yefa bamanyi jatu joyo musajja chemba mutukolera mutuwe mafia mutuwe alien skin mwabagamba ali fiti muntu mugamba agendeko ku live naffe tumulabe muntu wenga mafia nga mulamu tumumanye nti mulamu bagana bagamba mafia taliwo talabika mwe mutu gamba mulamu aliwa bameni twagala alien skin bameni jenzobola bagamba twagala alien skin jejo andi ate kaida yali Bempole mwe Yola twagala alien bana yamanya alien tebutali akakola twagala alien amakuya abadenga twagala alien yabagamba alien yabaddenga kulya alien skin twagala yanomesawo want justice for alien skin want justice for alien skin Bagala alien skin, bagala mafia boss. We need justice. We need justice. Mafia force.
Tata wange mwana daga mzee watanya buzibu mulina mutugambe tetuteredde bana tetuteredde abamu tetukyasoma bantu tuyoga tetuseka bagala alien skin sanjo nina baana abato bano ndi mu baana abato bano alien skin yambere yabawonye twagala alien skin mirembe yonna gyali taata oba ali luddawa twagala alien skin bannaye ayina abaana bangi bakozesa bano bonna bemulaba abakuŋŋaanya bonna batunuulidde alien naye essaawa zino tebalina kyakulya lwa muntu omu tusaba wonna taata waali mu ddembe tusaba tubawadde essaawa kati 24 nange gino emyaka olaba ndi mirembe ffe twabagamba ndoozi eno vidiyo yange yakubiri tulirwedde abakyala okweyambula nga tweyambulira ensonga emu alien skin nange gino emyaka ndi mu baana bato tuli bantu bakulu naye lwaki twesiba ku alien skin tulina ensonga lwaki tumwesibako yamanyi ebizibu byaffe nga ffe abakyala abaana abato abawala abavubuka bonna lwaki tulwanirira alien skin yamanyi ebizibu byaffe amanya neddoboozi gegogwanda yeke twagala alien temutumanyiira tuli serious amanya ojjawo kati ogenda otambula twagala alien skin bamene tusaba alien skin era ffe tekugamba kimu free alien skin embeera ejjatereera papa muzeeyi twagala nnyo kyasitino tukumiisinga ebyandala tukumiisinga tusaba bweba ng'otulaba mulanga gwaffe guwulirize atisi tukolereyo ka vidiyo tuyole bakakkamu tetuli bulungi eno tusaba busabe anange alien skin tukumiisinga abaana b'omugeto tukaaba kubanga waliyo omuntu yenna eyo ng'olina byagala ng'omugamba gyali atisi mutugambire eno tumumiisinga yayinza oba nga ye tatulaba kale alien skin musajja talina nsobi talina gavumenti twakubira omulanga wano tuli kabira kasaawe tuli papa badatu amazzi agula zisaka kimotoka n'amanyi katusabiza abasabiza anyako tusabiriza lwaki twagala mafiya twagala kibanda twagala alien skin ndi mukadde n'ababangi mu baana bato yanyamba bingi njagala alien kubanga ndi abadde awulira omwana nga tutesinya yazi okusoma twagala papa Wagala Bangoni boss. Alien skin,